no abazungu babafuna wayogera kimwe bakaba muswadde siri mu ddongo atwagale kuba naffe tumwagala alabika yatucaawa naye boy wanditwagadde kuba naffe tukwagala Kenzo abaana n'abazzukulu bagenda kukubuuza wakolawo ki? Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Okay, Dr. Kano Kiza Besige yagamba nti olunaku lwalimu yagamba if you don't care about the politics of your country, then you is a fool. Yali alina kyategeeza. Kwaniriza webale kungoberera. Genda ku social media platforms zonna kuteekamu Big Brother Uganda osobola okufa. Lwaki ntandise ne kino bw'oba tofaayo ku byabufuzi bya ggwanga byo then oli musiru. Yali akirese nti tuli basiru. Then principal n'akijjamu n'agamba if you don't care about the politics of your country then you is a fool. Bw'oba tofa ku byabufuzi bya ggwanga byo gwe oli musiru. Lw'ensonga si ffenna babafaayo. Ensonga ziri bbiri ze njagala okwogerako. Esooka, President Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo ekiwandiiko ekibungeesebwa ku mikutu gya social media oba ekitambula ekiragira okulekeraawo mbagirawo ekkooti ensukulumu. Ekkooti eyali eragidde nti ng'ewadde ebbanga eggere mu bbanga ettono ennyo omuzikiti gwa Old Kampala n'ettaka bagenda kulitwala. Naye President Yoweri Kaguta Museveni n'avaayo. Olunaku lw'eggulo ekiwandiiko ekyo lwe nakirabyeko kyekyo ekiwandiiko ky'olabaawo. Ekiwandiiko ekyo tukyabuuza tukyalaba kiki ekigendera ddala mu maaso. Kuba ebadde ebulayo ennaku ntono nga tulinze omugagga eyawola abasiraamu essente atwala ettaka n'omuzikiti gwa Old Kampala nga bwe kyali kigambibwa oba omuzikiti gwa Old Kampala gubanjibwa. Nali wano eno ne mbagamba nti omuzikiti gwa Old Kampala si like omuntu ava e Butambala n'ava e Nakaseke n'ava eri ku booda gwajja mu Kampala agamba kaŋŋende ku kitebe ky'omuzikiti gwa Kampala oba kaŋŋende wano ku Old Kampala nti kyolwedde kyavadda nga ttaka ly'abasiraamu, kyavadda nga muzikiti gw'abasiraamu era omuzikiti ogwo omugenzi eri Muammar Gaddafi ye yaguzimba. Olwaleero ekiwandiiko kizze nalabyeko Kanso Nalukola ng'ayogera. Kanso Nalukola nga ayina by'annyonnyola by'atafuta mu kyo nze nategeddemu ina bye nategedde. Lwaki bakiyimirizza olwaleero, lwaki bayimirizza enteekateeka zonna, then wateeka obbaawo bamaafiya ebbali abazannya emizannyo egy'enjawulo. Kanso Nalukola bwe yabadde yayogedde ebigambo bino ebitegeerekeka bulungi. Ekiwandiiko kino ekyazze ekya omukulembeze w'eggwanga President Museveni bwe kyazze nga kiraga nti ekkooti eyimirize ebyo byonna ebitambusibwa nti bagenda waayo omuzikiti ye nga ye kubanga ayina ekigambo kimu ekisembayo eky'obukulembeze nti ebbaluwa gye yawandiise yasayinizeeko n'omukono ekiraga nti mulekeraawo oba temugenda mu maaso na bigenda mu maaso mpaka nga nze mmaliriza okwetegereza. Awono ng'abasiraamu mu ngeri emu oba endala tukyali ku safe side naye era kiddayo wali eri mu mikono gino emirala egy'okubeera nga mulina engeri ng'abasiraamu mulina engeri gye tulina engeri gye tutaddewo embeera ne tulaga obulumi bwaffe kubanga eryo ettaka ly'abasiraamu ekitebe kya Old Kampala nti
tekitandise jjo oba tekyatandikawo mu 1999 oba 2000 oba ntegerekese bulungi nti omuzikiti ogwo gwaliwo emyaka egiwera gubaddewo emyaka egiwera kati bamafiya oba bano bakyala kimpadde bano abaagala ebiwedde omanyi mu gavumenti ya President Museveni mulimu abasajja abalimu nga bo anoonya omuwaatwa waanoonya wonna waasobola okutwalira essente y'omuyi w'omusolo nti kiri ekintu kye nasoose nti bw'oba tofaayo ku byabufuzi bya ggwanga lyo then oli musiru. Ekyo kyayogerwa abantu babiri, kyayogerwa principal oba president wa National Unity Platform, omukulembeze yalondebwa abantu mu ggwanga n'atalayira. Nekyogerwa Dr. Kano Kiza Besige eyalwanako n'omukulembeze ali mu buyinza oba tukalakata olwaleero afugidde Uganda emyaka 4 kuba ffe tubala myaka 37 yagala obatereezaamu omukulembeze w'eggwanga yakafugira emyaka 4 olw'ensonga nekino ekisanja bwakimalako giba giweza emyaka 4 kati njagala okibale bulungi nnyo. Waliwo abaali batusindise mu comment section abaali bagamba nti omukulembeze w'eggwanga afugidde teginnawera myaka 4 kati kino ekisanja gwogenda kisazaamu kyogamba akomye guno omwaka kosi mu constitution ya Uganda eragira eki ekisanja kiba kirina okuggwako gy'emyaka girina okuggwako kutegeera bulungi so kitegeeza afugidde emyaka 40 era akoze ebyafaayo mu Africa nja kubaleeta wana abakulembeze abaluddeko abazze bakola bye bakoze ne balwako ne babeerako mu Africa naye njali ku kiwandiiko ky'omukulembeze w'eggwanga kye yawandiise then ne ba council engeri gye boogeramu council Nalukoola of course ne ba pleader b'Obuyisiraamu ab'enjawulo biki bye boogera naye ebyo byonna bivuddeyo badde bulayi nnaku ntono nnyo naye byonna bivuddeyo oluvannyuma lw'omulanga ogw'amaanyi ennyo gukubiddwa ffe abasiraamu naye ebigambo ebyogerwa kyobolaba nti kati njagala mukkiririze nnyo mubeere nga nze nzikiriza nnyo mu pulezidenti wange Kyagulanyi olw'ensonga zino kamera zetukola zino zezisinze kubanga n'abasiraamu bennyini eyo gye bali bakozesezza nnyo eddoboozi ery'okubeera nga bayimirira ku kigambo kyabwe temutwala maali ya busiraamu tebabyogerera mu kisenge babyogerera ku kamera temutwala maali ya busiraamu maali y'obusiraamu okugamba omuzikiti ogwo kibadde kigenda kuswaza nnyo gavumenti eri mu buyinza nti ku mulembe gwa Museveni bwe baatwalira kubanga ebyo biba bigenda kusomwako abaana n'abazzukulu abaana betuzadde n'abaana baffe be balizaala abazzukulu bigenda kusomwako era bibeere nga biwandiikirwako nti omulembe gwa Museveni oba omulembe gwa pulezidenti Museveni ebiseera ebyo ogwo omulembe gwe gwatwala omuzikiti gw'abasiraamu tekiri matalinga oba yali mafiya ki oba yali ani wadde pulezidenti Museveni tabimanyi wadde gavumenti n'amasiga ag'enjawulo ministries ez'enjawulo nga tezibimanyi kitegeeza pulezidenti Museveni ye yatwala omuzikiti era ekyo kyo kiba kyasigalawo mu byafaayo awo nno wenzirirayo wali nti ne muwa credit olw'okuyimirira ng'omukulembeze olw'okuyimirira n'awandiika ebbaluwa n'agisayiningako that is okustopinga oba okulekeraawo ebyo ebintu kati byonna bye mulaba ku social media bye mubadde mulaba n'ebitambula mu mawulire okuyimiriza mbagirawo okutunda ettaka ly'abasiraamu n'omuzikiti ogwa Kampala mukadde. Bw'oba tofaayo ku byabufuzi bya ggwanga byo oli musiru. Njagala okukaatiriza vidiyo ziri 2 ze nakoze. Esooka omukulembeze wa Federation Eddie Kenzo oluvannyuma lw'okuvaayo yalumbye Bobi Wine. Bwe twali mu kivulu kya King Sir twaliyo lwali Lwakutaano last weekend yali atudde yagula table nga Federation negula table President Robert Kyagulanyi naye yayina table wabula mu wing eno ndoza munaba mu wing eno egwa ku Centenary Park kati bwe yajja bwati it's like eyo central ebeera central wing
oyajja bwati already king yali ku king saa yali ku stage embekulo nevaayo nyeri abaana nga balina slogan gye bayimba Bobi kati embekuulo eyo olutambi ne lukyuka ng'amaze okujja ayingidde wa Africano. Akati ffe abaali eno ffe abaanalaizinga ensonga muno omanyi kambabuulire eggwanga lino mwe mulina engeri gye muli balabamu naffe tuliraba bulala ffe ntunula gye tutuliramu ebintu tewali ngeri ki gy'oyinza kunnyonnyolamu Eddie Kenzo mbwe Kyagulanyi asobola okukusitukira asituka ajja akubuze because you are president of federation why and ayinza atya okutandika okukusitukira like I mean mundowooza y'olowooza otya wanyize peesefu era mu byonna byonna by'okola omanyi oli mukwano byonna byonna by'okola mukwano gwange muganda wange Edirisa badde nsaba gundi eziddako ba interviews eziddako ekintu Kyagulanyi kyesonyiwe because is far away yatambula dda mayiro mpitirivu nnyo zesisuubira nti osobola okutambula because ali nakugamba luli nti Kyagulanyi ali international asset and he is international brand whereby singa akantu kati nnyo bwe kati kamukwatako bwe kati nti osobola okulaba ensi yonna bwesobola okwaka omuliro gwe tokimanyi muli naye nnyina kyendowooza muli nti naawe okitegeera wabula olina kyobikkako kati nnyo bwe kati nina interviews ze nabadde nekkaanya nga ndaba nina omanyi waliwo akatabo ke nasoma aka Kibra Watazamba yali musajja mu Zambia yalina kye yagamba n'agamba nti bw'oba wekkiriranya bw'oba teweetegereza nnyo abantu abakwetoolodde n'omanya nti nno nandese step n'otakikkiriza nti ekituufu kiri nti ono yandeka step ebiseera ebisinga weeyongera gwate n'osika step emabega ate n'akuleka yali ategeeza nti ebiseera ebisinga we have to admit ukkirize njagala okkirize nti Kyagulanyi yabaleka nze nabagambye nti newe mwekuŋŋaanya abayimbi b'eggwanga mwena ne mugenda Kololo Robert Kyagulanyi n'agenda e Namboole mbakakasa nti ennamba gye tubala e Namboole n'ennamba gye tubala e Kololo eyawukana mwena newe mwekuŋŋaanya because musically era nga bwe nakigamba nti bino tebirimu bya bufuzi musically omuntu gwenzikiriza kati nze gwe mmanyi nti mbala ennamba ziri 3 bw'aba si nnamba emu nnamba 2 oba 3 mu Africa yonna ye Jose Chameleone. Dr. Jose Chameleone, I respect him, atambuza flag buli wamu wona naawe ogitambuzza but tulina okusooka ne tuweeyinga otambuzza otya flag era kuki era wa Grammy ozireese biki byoleese naye bw'otuula wansi n'otandika okwekomparinga ne Robert Kyagulanyi ffe we tunyiigira ffe we wali obuzibu bwaffe Robert Kyagulanyi tetwagala toyinza kukeera ku makya n'omwegeraageranyako because bw'oli muyimbi okyayimba Robert Kyagulanyi tayimba bamugaana okugenda ku stage tawakerangako kati amaze emyaka n'emyaka nga tayimba tagenda ku stage takola kiso why do you say nti Kyagulanyi akusitukira ajja akubuuza I mean ng'abalala bajjanga ne bamubuuza kubanga twalingawo bajjanga ne bamubuuza because fena twali otula mu VIP ne VVIP ng'obotunulira abantu abajjanga ne babuuza Kyagulanyi like mikwano gye waliwo omwana ono bamuyita abeera nnyo ku social media bamuyita Sala K official Kololo yajja n'abuuza era n'asanyuka nnyo abajjanga ne bamubuuza babaka ba parliament abakola ki nga be basituka you mean yes oli president wa federation naye muleke kubuzaabuzibwa nti mubuzaabuzibwa gavumenti eno kanza abaana n'abazzukulu bagenda kukubuuza wakolawo ki tuli mu kulwanirira nkyukakyuko emyaka gye egy'abavubuka ogireka oli mu kugyonoona oli mu kwogera bintu bya kisiru ebitategeerekeka akusitukire forward kubanga kati ffe siri mu kukuvuma siri mu kugamba nti oba nkulumbe oba nkola ntya naye njagala mwetereeze ne federation nze nzikiriza bulungi nnyo nti obukulembeze bwa federation bulina kye bugaseeko ku music industry kubanga era ffe bamu ffe tukugamba ffe tubagamba
naye wano mugenze bubi mugenze wala muterezeemu ne wano mukole bwe muti endongo temugiyingizaamu politics. Kyagulanyi muyimbi naye mutwale ng'omuyimbi eyayimba n'awummula kuba ffe tetukyamulaba ng'omuyimbi waddala oli music gw'ayimba ayimba mu buyimbi kunyumirwa ali ku bintu bikwatagana na muntu wa bulijjo eby'eggwanga tali ku bintu byaki ate ebintu ebigatta bigenda kugatta oli omusaamya bigenda kugatta omuntu w'e Nakaseke bigenda okugatta omuntu w'e Kampala bigenda kugatta ow'e Masaka ali ku muntu ono wa wansi omwana eyakulira mu ghetto. Nayina akatambi ke nalaba bwana Kenzo akatambi ako nakalaba ng'ogamba wali ku stage gwalimu akacyogo yakugujjukira wali ku stage n'ogamba gwe kennyini nnyini abaana ba ghetto ekijja kijje abaana ba ghetto tuli bubi mutuyambe simanyi mukole mutya. By then wali ku side ya gavumenti bantegerekese bulungi then kati mukubeera ku side ya wali ku side y'abantu abanyigirizibwa oba abantu abanyigirizibwa buli wobabeerako otandika okufuna favor mu bantu omuntu natandika okulabamu omulamwa naye wagenda okyuka mpola mpola. Obuwumbi president bwayogerako obuwumbi 13 ate kati waliwo obulala bwe yayogedde n'agamba obuwumbi 55. Just imagine be babaka 555 era nga buteeberezebwa okuba nga buli mubaka wa parliament agenda kugabana millions 10,000. I mean ababaka 65 ab'opposition era batandise okubwamu torch. Bwe mubanga mukedde ku makya nga kugamba ezo sente era principal wange ezo sente zizimba kiruddu ne mugendamu eddwaliro ne mugendamu emifaliso abasawo ne basasula ezo sente nnyingi nnyo bwe ziba nti muwi wa musolo gw'omuntu nga Ssekinnoomu ogenda kuzezza oweze millions 10 ng'omubaka wa parliament abantu gwe balonda abasoba mu mutwalo bakola ne bagamba tutwalire ebirowoozo bino naye nga gye muyita enguudo nfuula okuba mwe muli mu mmotoka nga muli comfortable bulungi nnyo muli mu comfort zone muli kugamba mwe mulwala nga IBB bwe yagamba nti bwe balwala ajja kubira President Museven agende mu America bamujjanjabe naye mmwe mulemeddwa okutegeera kubanga mushopinga ebintu mu bungi mulina kadi z'amafuta mulina buli kimu naye mulemeddwa okutegeera ababaka ba parliament bagenda okulya ssente ezo. Sukaali kambajjukize ali ku 6,500 omuti gwa sabbooni guli 6,500 kilo y'ennyama eri ku 1.8 amafuta petroli ali mu 15,500 diesel ali mu 15,200 gwe bw'oba olina amagezi ng'otegeera bulungi abo bantu nga be baakutuma kikugasa kubanga ofuna millions 3.5 n'ofuna ne allowance n'ofuna eddwaliro n'ofuna amafuta n'ofuna emmoloka ey'obwerere ofaayo ki bw'ogaana ssente ezo millions 10 obukadde 10 mulimu emyezi 3 omusaala gwo lwaki mulimu emyezi 2 lwaki togaana n'ogamba olw'abantu zino ssente sigenda kuzitwala zino ezo ssente mulya kikolimo za muwi wa musolo era we bukera ku makya ne tukiwulira nti mwalidde ssente millions 10 muba mulidde mu nsi yammwe olukwe mwenna temulina bye mugenda kunnyonnyola abaana n'abazzukulu temulina kubanga abantu tubonaabona ffenna tubonaabona awo naawe kubanga singa tugamba kale gwe yalidde 10 nti famire yo nti yo sukaali egenda kumugula 3,000 kati gwe famire yo egule bana abalala ffe tugule 6,500 sukaali omuti gwa sabuni tugenda kugula 6,500 kati gwe famire yo gugule 2,000 singa waliwo awo tuweyinge naye tula mu kisenge osirike ofumiitirize ogambe naye zino essente zendya zengenda okulya after all ofuna omusaala kuba twakuteekayo ofuna omusaala naye mwenna musirise nonti until principal wange wa president wange bwe yavuddeyo n'abakomekkereza n'agamba temugeza ne mulye ssente ezo singa ziba zizze ne babagamba nti kubanga bali mu kubasekaasika mulye millions 10 mugenda kulya ssente ezo
naye nga kikolimu esente zandikoze ebintu bannayuganda tubonaabona temuli malwaliro temuli ddagala malwaliro mabi abantu basula bubi enguudo mbi tunulira ebinnya mu Kampala kubanga bateekako wano ekitongole ekyamajje okubeera nga kikola kiziba ebinnya naye tekiyina kyekikoze. So baganda bange ne bannyinaze abali mu paalamenti ebintu ebisinga musooke mulowooze nnyo abantu ababasindika bagamba nti kati mmwe mugende mutukiikirire. Tobola baffe nti tukedde ku makya ne tugamba ne tusalawo naffe ne twenyigira mu by'obufuzi nti mu kuvaayo okwagala okwesimbawo nti twesimbewo naffe tulabe nga tukiikirira abantu waliwo ebintu ebitunyiga ate nga tulaba tuyise mu kusoomoozebwa okwenjawulo ate nga tulaba tusobola okwefiiriza ne tubanga ne tukulira ate ne tugamba nti kaleka tukulembereyo ekisanja kimu tusobola okukikulembera ne tumanya nti kaakati tugenda kukola bwetu ne bwetu ne tubeera ekyokulabirako olwaleero kitegeera nti tugenda kuba beegendereza nnyo omulundi oguddako akalulu akaddako okulonda era nti buli owalondebwa tugenda ba beegendereza nnyo n'abekkaanya nnyo okulaba muntu ki gwe tusindika mu paalamenti so si kusindika muntu kuva ku mulamwa kubanga omulamwa muguvuddeko muteesa ebintu mu paalamenti natunuulidde right honorable speaker Anita Mo namutunuulidde ng'ayogera ku ekintu ky'ebisiya ekituufu munnanga abantu ba wano beegaana misana ng'enseeraba nga tebalina kintu kye bayinza kugamba nti no kakati baswaleswaleko wa abantu beegaana misana kubanga ebyo byonna bimanyi ebigenda mu maaso wabula akera ku makya n'agamba kakati Kyagulanyi tugenda ku exposinga datiwo ow'ebisiyaga about homosexual oba oyagala tukole ne bwe tuti togenda mu paalamenti y'e Bulaaya kubeera nga oyogera bwoti ne bwoti bannange mwe temukimanyi nino Kyagulanyi alina omukyala n'abaana kyemugamba yamuzaala mu musajja munne yali ayimiriddeko owa n'agamba nti omanyi njagala tukozeseko ku kati interview gye mubeesingako eya BBC yabadde gye yayogerako bwe yali e Bungereza luli yali muto ng'ayimbira n'abantu kati akuze ne bwe munaakola mutya nti oli omukulembeze waffe kati yabangukamu mu kubanguka n'abeera ng'ategere asobola okumanya kiki ky'alina okuddamu asobola okumanya nti kati gwe omudayivatinga kumujja ku mulamwa omudayivatinga kukola bwe buti waliwo omulamwa mu ggwanga gwe tubadde tuzze tukaaba gwakuleeta all political prisoners bonna kubajjayo ne mubaleeta ne mubateeka mu kkooti ne bawozesebwa ne bavaayo ne badda nga maliriza waliwo ka vidiyo ke ngenda okulekerawo wano olabe njagala ngatte ebintu bisatu bw'oba oli muvubuka ng'oli muyimbi oba ng'oli munnakitone ntegeeza ki ntegeeza azannya comedy azanyirizi ntegeeza azannya theatre emizannyo abazannya ebinnauganda abazannya movies ntegeeza abayimbi ntegeeza abatontono ntegeeza abaproducer obuwumbi 13 oba baweereddwa mubeere beegendereza nnyo bwazze bwatuweereddwa ffe bannabitone because kati omwo mulimu entertainment yonna yonna ate mwengwa mubeere beegendereza nnyo ezo sente za muwi wa musolo ezo sente za muwi wa musolo if you don't care about politics of your country then you is a fool
tewali oyinza kwewalira byabufuzi kubanga ebyobufuzi biri ne mu church mu makanisa mwe biri ne mu mizikiti. Ebyobufuzi biri buli wamu. Bw'oba tofaayo oli musiru, sitwagala obeere musiru ng'omuvubuka. Emyaka gye tuliko gye girina okulwanirira eggwanga lyaffe. Gino emyaka gye tulimu gy'olina okwogereramu ekituufu. Temwetiiririra, mwogere ekituufu. Kuba nammwe ekituufu mukimanyi. Amen. Ojjayo ne wekkusa ezo ssente ne kubanga era ekituufu kiri nti bagenda bba batono mwena muli awo nkyo ky'okuvaayo okubaako ne bemwogera. Bagenda bba batono abagenda okuzirya. Oyinza okwekanga ng'akakiiko k'abantu balinga 3-5 abagenda okwezza ssente ezo kati abasigadde babaweeko busente obuli awo. Ekituufu nga kiri nti tekusobola na kukuweererako mwana wo asome okumala omwaka. Ofunyeemu ki oba omaze ozirya. Tubeere beegendereze nnyo. Era mbalabula ne sekulabula mbalabula. Bwe muba mukozesa ekyokulwanyisa ekyo eky'okudaivatinga bannayuganda mubajje ku mulamwa, bwe muba mukozesa ekyokulwanyisa ekyo eky'okulumbagana omukulembeze yalondebwa abantu His Excellency Bobi Wine, bwe muba mukozesa ekyokulwanyisa ekyo eky'essente ezivudde mu gavumenti babawe mudaivatinge abavubuka, muli ku kafu. Temujja kuba naffe tetutudde. Abatunuulira ensonga nga bwe tuzaagala, abazimanyi nga bwe zirina okubeera mu ggwanga, nga bwe zirina okutambula, temujja kuzirya. Temulya ssente y'omuwi w'omusolo. Essente ngenda kubawaako akatini nnyo nga maliriza. Omukulembeze wa Zaire Seseku yafuga emyaka egiwerako. Yali wa Democratic Congo, Republic of Congo. Yafuga emyaka egiwerako. Naye omusajja oli ayina engeri gye yafugamu Abazaire mu ngeri yabafuga mu ndongo nga bawoza kimu beebaka. Kati wakati mu kwebaka ne bakuba lingala era bannabitone abasinga be batambuze be basinganga okumubeererawo kubanga yabawanga ssente nga mmwe muli. Naye revolution nti bawozanga balina ekigambo kye bakozesanga. Ba revolutionalist abasinga abalingamu nga beetiiririra nga tebasobola kwogera kituufu kubanga yakolaakolanga ebintu ng'abuzaawo abantu, ng'awamba abantu, ng'akuba abantu, ng'abantu abakuba amasasi, ng'abantu abatta boogera bavaayo ne boogera ebituufu. Bw'atyo n'agenda ng'afuga Zaire era mbakakasa teddanga ngulu mpaka olwaleero. Lwaki? Yagikulembera oba yagifuga wakati mu butamanya, n'agifuga wakati mu kubeera nti nno buli muyimbi eyavaayo abasajja bakubanga lingala n'asala ne borders n'ayingira e Uganda. Era baafugibwanga omusajja oyo ng'omusajja akanya kimu omuntu yenna avaayo ng'alina omuzindaalo, alina radio, alina TV, alina abagoberezi, omuyimbi ng'amuwa ssente, bw'omuwakanya ng'akutte. Olwaleero tululiddawa. Olwaleero mbadde njagala mwekkaanye nnyo. Gwe omusomi w'obutabo asobola okuddayo n'osoma history ya Africa, ensi za Africa, naye wansi osome ku Congo. Bw'onooba ozisomyeko ojja kudda oŋŋamba ombuulire. Ate bavubuka njagala obabuulira, mutwale obudde bwammwe musomekoko ku bitabo ebimu, kijja bayamba mulabe ensi gye tulimu, mujja kwongera okubanguka obwongo, mumanye mugambe ono omuvubuka yabadde ategeeza kituufu. Twasoma nnyo naye tukyasoma, ate twagala nnyo okwongera okumanya. Byali bitya emyaka 4 emabega ng'ogyeko egya Pulezidenti Museven, katwogera ku myaka emirala egyaba Amini Obote, egya Sir Edward Muteesa.
bonna then omale oddeyo emabega tuzze tufuna ba revolutionarist mu Africa mu South Africa mulaba ekyaliyo naye era waliwo ebintu ebyaliwo ebyajja bw'osoma ebyafaayo by'okufa kwa Lucky Dube enfa gye yafaamu just because yayina endowooza ezikusa abazulu aba South Africa bonna era endowooza yeeyo natandika ogipampinganga mu music kubanga music ali global asala borders and borders. Lucky Dube bwe bamutegeera bali mu buyinza ekyali kiddako kyali kyakumusaanyaawo. Kitegeeza ki wetolola roundabout ono ewona ogyetolola boot tewali kkubo lisalamu ogambe mbunno ojja kuyitamu wano kubanga wakati wabaawo obuuma nga tewali w'oyita ojja kwetolola nga weetolola tojja kutuuka. Gavumenti gye tulimu byonna byonna ebikoze eri mu kwetolola bwetoloozi terina weetutwala. Twagala nkyukakyuka kyokka kye twagala nkyukakyuka mu mbeera ey'emirembe ate tukole ebyafaayo etali yakusika muguwa nga bw'olaba aba George Weah baamuwangula bwe baamuwangula n'awaayo obuyinza mu mirembe n'acongratulatinga n'oli eyamuwangula era kati waali tewali kirala kubanga eggwanga lisigala ligenda mu maaso after ate obeerako wali eri wabbali ng'owa ku magezi ku bavubuka. We don't know, tetumanyi mungu kyale tomanyi kati fe abasiraamu tuli okay kubanga okufa tekikyali kiri awo ndi kyamaanyi enkya ne bayinza okugamba enkya Jamalu yafudde oba leero yafudde because tubeera beeteefuteefu mu kintu ky'okufa tewabaawo nnyo mbeera so kati tebikyatutiisa otegedde. So baganda bange mwenna gye muli naddala bannayuganda abavubuka njagala okubakakasa nti temwetiririra. Ekyokubiri mubeere ku mazima kuba amazima ge gasinga ge gagenda okutambuza eggwanga lyaffe. Ekyokusatu oba oli awo tetukozesa busungu bungi wabula tuyita mu kusaba naye ennyindo bw'oginyigiriza ennyo ereeta omusaayi nti ebimu ebijja mu bulamu bwaffe ne bijjawo bitukakatako okuddayo ne tusoma history y'ebintu ebisinga mu ggwanga lyaffe n'ensi ezitwetoolodde bwe tusoma nga tusobola okuyimirira mu kamera ne tuwa bannaffe abatatwala budde kusoma naye nga tutwala obudde ne tusoma ne tunoonya nti kati kiki ekigenda mu maaso. Njagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga bwe bibanga bituufu ebbaluwa gye nalabyeko ng'eriko n'omukono gwo bwe bibanga bituufu okuyimiriza ekkooti enkulu okubeera nga basobola bamafiya fe be tuyita bamafiya okutwala ettaka ly'obusiraamu. Wanna bagamba juzi nti ettaka ly'abasiraamu ettaka ly'ekibuli omuzikiti gw'ekibuli omuntu bw'ava eri e Kampala nga musiraamu bw'ava ku booda oba Busia oba avudde Masaka oba avudde Mutukula oba wajja e Kampala agamba kamale tukawo kolodi Kampala mmale okusaala. Kati bw'obukeera ku makya awantu awo kolodi Kampala nga waliwo akeedi obutuufu biba bikyuseemu bibeera birala. Bw'obukeera ku makya nga waliwo akeedi kibeera kirala nnyo okitegeera naye baluwa eyo gy'olaba eyo ya mukulembeze n'omukono ogulabi. Kale katusabe kitambule nga bwe yakitaddewo mu mpandiika mpaka nga ennaku zino ziweddeyo ziggweyo ze baali bawadde obusiraamu okwetereeza omuzikiti gwaffe gusigalewo. Kijjaba kitukolera nnyo. Njagala kudda ku nsonga ya luguudo lw'e Nakaseke mu constituency yange. Enguudo ziri 3 era guno mulanga njagala bugende vidiyo mugitambuze etuuke wa Jenosali Musale. Buli we neetolola bwe nti nga nzirayo ku kiri bw'oba tofaayo ku byabufuzi bya ggwanga byo then oli musiru. Jenosali Musale
ne balwanyi banna abalala kati gwe wasenga nakaseke gy'oli nakaseke ogifudde industrial area of which kirungi ngaffe abatuuze baayo twenyumirizaamu. Olwaleero kimanyi neesimbawo ewaffe akalulu nenkawangula naye era nakaseke mulimu bamafiya abatagaza obululu ate oluusi tuba tetulina amaanyi ago, tuba tetulina ssente, tuba tetulina mmundu. Ebintu bibiri kati fe mu area yange bwe natuuka nenkakola akalulu kange katagala nenzikiriza naye nga tekinzija ku mulamwa nti nakaseke obukulembeze bwe twagala okukyusa tubwetaaga si nakaseke wokka ne mu ggwanga lyonna. Naye kino kyendeeta kino kyojja kiwulira buli lunaku. Tumaze emyaka 4 ge mumaze bukya mujja mu buyinza mwalwanire nakaseke ewa Semugenyi Kiyingi omumanyi oyo jjajja wange obumu ebitonotono jjajja mukyala kubanga ye yafa nkuze ng'akyaliwo bye yannyumiza yakwekako omukulembeze w'eggwanga n'abakwekako bajjeno mayombe bamumanyi ba eritwine baani kakati naye olw'okuba mu gavumenti yo mulimu bamafiya gavumenti ya President Museven abo abakadde bali nabo bakukuluma oli yafa akukulumya ejjajja yafa akukuluma kati ffe bazzukulu baabo abaabakwekanga naffe ne tusigalawo ne tubeera ng'ate ekitundu mwe tusibuka okuviira ddala mu primary we twasomera ne tugenda mu secondary ne tugenda ku universities ne tuzimala tukuze kati tuzadde n'abaana wabula ekitundu kikyabonaabona. Konsaani yange evaawa ekitundu tekigenda kukulaakulana nga nakaseke mu myaka 4 tulinamu oluguudo lumu enguudo 2 eziyiseemu ate olwokubiri mu akalukola oluvudde Luweero lusalamu ne lugenda Butalangu ku district. Ffe tuli balimi ba cucumber, tuli balimi ba nnyaanya, tuli balimi ba mmwanyi, tuli balimi ba bitooke. Era ekitundu ekimu mu Uganda ekisinga okulima ennyaanya nakaseke tulima kasoomo. Naawe okimanyi tewali nsonga lwaki bukeera ku makya oluguudo luva e Kalule ne lusalamu ne lujja nakaseke ku Kibaati ne lusalamu ne lugenda Ekiwoko paka oluguudo luba lumaze emyaka 40 nga teruyiibwa kolansi. Tewali nsonga lwaki oluguudo luva ew'Obulenzi Ekisuule ne luyitamu ne lugenda e Nakaseke ne luyitamu e Kapeeka Ssemuto oluguudo olwo mpaka olwaleero ate mpaka Kapeeka oluguudo olwo lufu. Omusajja Inginiya Abubeeka yatera okwata contract z'omu Uganda simumanyi wabula nze musomako busomi twala obuvunaanyizibwa n'ensoma akoze enguudo ez'enjawulo naye oluguudo lwa Ssemuto okuva ku mabanda okuyita mu Bweruti ne lugenda lwo bakalukola emirundi egyo lwo nga balukola lufa. Saidi eyo eyingiramuko mu Nakaseke ne Wakiso. Ekibuuzo kyange kiikino mu myaka 4 oba 37 gavumenti gyebeeredde mu buyinza ng'eyo yeewalidde ensi yammwe buli kafo konna abatwala obuvunaanyizibwa ne tusoma ne tumanya buli kafo konna kemwalimu kemwayitamu ne kemwabeesingamu kamanyi wabula ate wafu kale byandibadde awo byonna nga mubikozi naye singa okeera ku makya n'okuba mu ttooki ebbali w'enguudo ez'enjawulo districts ez'enjawulo lwaki budget bwe ziyita Nakaseke tebeeramu ffe twabakola ki nga Nakaseke olwaleero era nammwe mwenyumirizaamu kuba okedde ku makya n'oteekayo industrial park. Kakati ssebo taata mukadde waffe tusaba nkimanyi si gwali mu ministry ya works kimanyi si gwali of course oli mu bintu byo birala nnyo sijja kugamba nti oli mu byabufuzi whatever bye tumanyiiko tubimanyi naye oli mu bintu byo birala nnyo
naye nti eddoboozi lyo osobola okugamba Nakaseke district eteekebwe mu budget omwaka guno zino enguudo luno ne luno lukolebwe mu kisaddaake busaddaasi. Tewali nkulaakulana eyinza kujja ku kitundu ng'enguudo nfu. Omwana bw'ana alima ennyaanya agenda kuyitawo okutuusa mu ttawuni aleete Kampala. Omuntu bw'ana alima emmwanyizi agenda kuyisaawo atuuke Kampala. Tewali nkulaakulana eyinza kujja ku kitundu ng'oluguudo lufu. Kubanga n'abaana baffe baganda baffe abaana bali ku byalo enkuba bw'etonnya omwana bazadde ate bateeka abaana ku magaali bamala basomosa myala. Omulimu gwe bakola byokka minisitule ya wakisi ssebo kino kankikuloopera olina okukitegeera nti kuleeta tractor n'esendasenda bw'ayita ettaka bw'esenda ettaka n'eteeka wano wayitawo omwezi gumu oba wiikisi bbiri ebibbamu ne biddamu ne bibomoka. Awo ne wayitawo ebbanga nga temukola ne baddamu ne bayisaawo ebbanga. Buli minisitule ya wakisi ku disitulikiti balina engeri gye bateekawo embeera. Waliwo muganda wange bamuyita Makanga ye minisita wa wakisi ku disitulikiti Nakaseke disitulikiti. Kati omusajja oyo muganda wange abeera eyo Buggala ku kyalo era kansala wa disitulikiti naye kati bamuyita minisitule era yatwala kupasaganya disitulikiti. Abantu tebatufuddeeko tulinga abagwira nga tuli mu disitulikiti tuli mu Uganda wakati we are in the central region. Ate gye mwalwanira nammwe mukimanyi bulungi naawe okimanyi kino bwakedde ku majja n'oteeka industrial area e Nakaseke apeeka n'ogisaayo. Sigaana baganda baffe bawadde emirimu abamu naye waliwo abalimi abaagala okwekozesa ng'alima ennyaanya ze alima kasooli we nga ye bw'abinima bw'ati agala bireetawo obulenzi. Awo wonna wakati bijja mudireyingisa bajja mutawaanya awo enkuba so we wabaawo kolansi ayanguyirwa. Kati gwe ebyo bikole ab'e Nakaseke bo baleke eddoboozi terijja kuvaako lino nonti antiiru nga ndabye Nakaseke nga disitulikiti nga mulimu amakubo agawera 5 nga gakoleddwa gavumenti kubanga tewali kyamaanyi kye tuba balamu kubanga ne bamafiya bemusindika bayamba abalimi nti babayambe sente bazirya buli kimu bakirya buli bakibba bubbi. Temutwala buvunaanyizibwa kutuuka ku gulawundi kubanga kati fe abali ku gulawundi sente bazibba bubbi zonna ze muwa abalimi ab'e Nakaseke. Bunoogamba nti nabawadde wali kasooli nakoze bwe bati tegera eyo waliyo omubaka omu yekka Honorable Halani yekka yafa ku bantu kubanga ne baba batwala amataka bakola batya abalamu bakubaana abalala badda ku ne batandika okuleekaana. Honorable Halani era nkwebaza kubanga agezezaako that is Nakaseke Central agezezaako okulaba nti abantu abawa ensigo abakola atya naye abantu bali bubi. Abantu b'e Nakaseke tebali bulungi mwenga we mulowooza. Abantu b'e Nakaseke bali bubi so nga ate abantu abo baabaagala bataata baffe bamama baffe bajjajjaffe basenga baffe ne baganda baffe baabaagala. Naye okuva bwe nazuula nenzuula nti kakati mu butuufu Nakaseke twasosolebwa tulinga abantu abatategeera nze ne mbakyawa. Tobola ne kadi yange gye nagira ku ya Nuupu ne mbakyayira ddala ne mbavaako era ne ngamba bakadde bange ne mbagamba nze mundeke nze ebintu byange mbiraba bwe nti eggwanga lirina ttambula bwe riti kubanga bali bakulu bagenda tuleka mu nsi ffe tuboneebone naye nga tubonaabona olw'abantu abatono olw'okuba tebaagambwako kaffe tuveeyo tubagambeko. Kitegedde nze kali esuubula akuuma takumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.